Kadama TV eggulo twabasuubiza okubeera nga tugoberera ensonga ya Nakigozi Erina eya kubeera ng'agamba omwana we baamuteeka mu kigo baamukuba empiso n'ebintu ebigenderako nga bwe yabyogedde eggulo. Bakadama bangi abadde batusukumira message nga batugamba twogere ku audio ye ebadde etambula ennyo ne tubagala tujja kusooka tufune omuntu yennyini Nakigozi. Twamufunyeemu eggulo ne tukolawo ka interview katono kati olwaleero twagala atunnyonnyola ekintu kino kyali kitya, kiki kye yakozeewo era magezi ki g'abadde asuubira okubeera ng'afuna mu b'obuyinza n'okubeera nga bakadaama ssekadaama tumuwa ku magezi. Nakigozi Erina abeera mu nsi ya Jordan agamba alina emirimu gy'akola wabula waliwo era omukyalo gwe twafunyeeko awo aba voice notes ze twafunye ng'agamba omulimu gw'akola tekiri nga bwe kiri ye nga bw'akyogera. Mbadde asooke tufune Erina ono atunnyonnyoleko bulungi ebintu bino bitambula butya then tujja kweyongera okubeera nga tufuna voice notes endala. Tugenda kugoberera ensonga eno okuva bwe yatandika oba kyalowooza engeri kino ekintu kino bwe kyatandika eky'omwana we paka kaakati stage eriwo. Katuwulize Nakigozi Erina omukyala ali e Jordan agamba nti omwana we ali mu mbeera gy'atannategeera bulungi. Halo nyabo. Kaakati bwe natuuka nga ndeka muwala wange ewa brother wange nsanyusa nnyo okuwuliza Kadama TV naye twetagayo Kadama Organization eyamba ku baana abali mu Bawalabu. Waliwo abaana abamu n'ennamba ezimu zigenda zivaamu njagala kuddamu nfune essimu endala because nti essimu ebadde ntonotono naye nga neetaaga tufune organization erabira abaana bafirwa abaana baabwe. Kati kiriwo current ebyempulira baŋŋamba mbu nti omwana bamutwala mu bafaatha oba ntandikidde wakati oba ntandikidde naye ojja kufuba okuntegeera nga sinnaba kuweereza audio zino ezimu. Kati omuntu gwe nalekera omwana wange yali brother wange naye kati ekyamumundekesesa kyali bwe kiti. Maze ebbanga nga nkukuta n'omwana wange nga mbeera naye nga maama omwana n'alwala ne mulongoosa kati nze ekyantwala neene nnyo kwe kulaba ng'omwana alongoosebwa. Munnange bwe najja ne ntuuka nga ndi eno brother wange yali anywa nnyo omwenge ne mugamba brother lekerawo okunywa omwenge kubanga n'ewaffe mu kika brother wange bamusosola alina bataata babiri alina owe Masaka alina n'oweri ewaffe kati ye gyange yaŋŋamba nakigenda okole bw'onaafuna ssente n'okomawo tukeberere muvule omusaayi naye emivule mukulekera ne bwe ndiba nfudde mwana waffe tetumanyi naye nga mwagala nnyo omwana waffe tamanyi kitaawe eri e Masaka tuwulira abeerayo ate neene ewaffe kati ne ŋŋamba bwe nali kale nva ewa ssenga wange nave Oman nemuweerezanga ssente naye ssente zonna nazibuzaabuza nga nentuka okulwala erinnyo nga linnuma nnyo nga tanfaako kati mu butanfaako nga andeka nenkula erinnya eddala nenzija eno e Uganda nenkula erinnya eddala naye nga bwe musaba ssente awulira bubi ssente zennamuweza tayagala kumpaakwadde 10 ayisibwa bubi neŋŋala kati nkoze nti ekiddako erinnya ddene eddala lyali linnuma nengenda nendikula bwe balikula ne liddamu ne lizimba nalyo lyantabukira eddala. Senga wange nangoba mu nnyumba gye nali ndi munda kannamubbye ssente ze ne muviira kuba nali nga musaba nnyo ssente mugaba senga sina ssente senga sina za transport senga biki ne muviira kwanza ebbanga twali tufunyemu awo obutakkaanya kuba yali alina omukyala nga nzize wa senga ate nga saagala kupangisa kubanga bwe nali nga sinnaba Uganda baali baagala kunzita oyo omuvubuka ye neesibako dda kubanga be baasindika abantu okujja mu nnyumba yange okunzita naye baali bajja ndowooza Mukama n'azuukusa ne nzigyawo ne passport yange ne ngikweka bammenya ne bammala mu buli kamu siina ke nasigaza era baali baagala kunzigyawo mu bulamu bw'ensi eno. Kati ate saamanya kati ne ngaka mbeere wa ssenga ne mbeera nga mbeera wa ssenga kati mu kubeera nga mbeera ewa ssenga bwe nalwala nga sikyakola nga Kadaama we nangoba naŋŋamba nviira genda ewaka wange vaawo ekingobya nga ŋŋamba ku mukamwana ne mugamba naye essimu yange baagibbireyo mu kisenyi mu ddwaliro ne mugamba oyinayo ku ssimu nkadde nteekemu layini yange eno ngende nzigyeyo ssente n'abankubirako mpaka lwe naagula essimu naŋŋamba nedda siina kati mukamwana we n'amugamba naŋŋamba wasabye mukamwana wange essimu nviira genda ekiro ekyo naŋŋamba genda n'omwana we nenkwata omwana we ne tugenda nakwata omwana ne tugenda nali ntambula n'ensanga mivule oba baali bafiiriddwawa kati eno ogenda Lukuli Naŋŋanda ewa ku Mwesigwa supermarket
waliwo awo ekizimbe Mwesiga supermarket okirirawo yamibyo kati baliwo ne kansala Bob. Kansala Bob amanyi ku nsonga zino kubanga era naye namugamba njagala mwana. Kansala Bob n'agamba omwana tugenda mufuna. N'agamba mivulo yo mumanyi ayina emize emibi ngenda tunoonya omwana. Kansala Bob naye yabivaamu n'abivaako kubanga Kansala Bob yali aŋŋamba nti omwana wo oba Kansala Bob oyina ennamba ekwanza essimu yange zaavaamu ennamba ezisinga obungi oba oyina ennamba ya Kansala Bob oyinza omukubirako n'omugamba ensonga z'omwana ono ezaaliwo 2017 ozigambako ki Kansala Bob manyi bali mu kalwesa nayinza okuwa information entuufu amanyi bulungi. Kati munaye Bob oyo amanyi naye namusindika ne bimulema oba wenkomye sijjukira. Kati munaye nga nze nkanya kusindika abantu tata ngambi lekeraawo okusindikira mivula abasirikale lekeraawo okusindikira mivula abasirikale nga nange ndekeraawo musindikira abasirikale. Kati we nalekeraawo musindikira abasirikale nga nsiriikirira nga waliwo abampa amawulire nti omwana we baamutwala mu kigo asoma busisita. Ne mbagamba wangi nti omwana we yagenda mu kigo asoma busisita ne ŋŋamba nedda. Nangamba bagambye toliwuliza mwana wo okufaako kwonna toliddamu mulabako anti abasisita tebafuluma tebakola. Ne mbagamba nze siri wampeta omwana asoma atya obusisita nensirika nensooka nenkuulinga ne maliriza ebintu byange bwe ntambula bwe mbuuzaayo bangamba tetukyamuwuliza bangamba gyali bangamba tetumulabako naye gyali tumanyi gyali. Ne bagamba mumpe omwana oyo nyogere naye baagaana nga banjuliza President Museveni banjuliza Minisita Nakywala Kingi. Na Minister ani Rosemary Senninde noti Nakywala Kingi. Nga munnaye nkola ki? Nga nkubanga amasimu nga ngamba tata agenda alaba omwana bwe ngamba omwana bamuwakira ne bagamba kitabwe yaani oyo gwe mwamuwa. Nze manyi tata w'omwana mwamuwa kitaawe ani oyo. Nga mbagamba nti ne taata njagala mwana nga nkwira brother wange nti tunagenda ne bagamba wane Masaka. Era nze singa mba nafudde tosobola kunoonya mwana wa muganda wo era oyagala nkuwe ssente. N'aŋŋamba no tetunabagenda biki twagala ssente. Kati bwe naddamu ne ŋŋamba brother wange ne mugamba oyagala ssente mmeka ogenda okunoona omwana n'aŋŋamba njagala akakadde kajja kukola ne mmuweereza akakadde. Bwe namuweereza akakadde bakole ne ba certificate biki mwana gwe yaŋŋambye akakadde tekamaze empaayo 7 mu 1 week. Akakadde kaguddewo ate kati before nawako abantu bangi nnyo okunoonya omwana naye omwana yatuula. Bino bye nalekera omwana bye boogera bye nnyinza okugambako bye nalekera omwana boogera bino. Yoyo omukyala Erina ng'ayogera ku biki ebya happeninga ku mwana we. Agamba nti yakwata $1,700,000 n'agisukumira brother we agisukumira muganda we asobole okugenda e Masaka anoonyereze ku mwana oyo ddala bituufu kuba yali abiwulira mu ŋŋambo engeri gye yagenda e Jordan okubeera ng'akola omwana n'amuleka wano. Yagamba omwana baamuwamba ne bamutwala mu kigo era gy'ali akutte ssente $1,700,000 yasooka n'aweereza $1,000,000 n'addako $7,000 n'aziwa brother we agende anoonyereze ku mwana we. Bye bino nga brother we agenda ku lugendo na biki byagenda okugyayo kabitunyumize nga bwe byali. Ensimu egaanye yaweddeko omuliro njijjako n'engizaako ebyanza tujja kunyumya nga tutuuse eri tujja kunyumya tutuuse kwa yaweddeko dda omuliro eri ku 1% egenda kuzikira. Sister oli otya? Ntuuse nange naakatuuka kateeka saa zino 6:17 lwennyingira eka. Si byangu eyo tuvuddeyo tukomyewo naye nga omwana bamututte bagambye alina bishopu tugezezzaako kyonna kye tusobola naye ng'ekirungi ekisinza nnyo okunsanyusa kiri kimu nti omwana ye mukulu kati ffe kye tugenda okukola omwana gwe tugenda okwasaganya tulabe nga tumuteekamu tujja mutayiminga butayiminzi kati kubanga wasomera tulabyewo ne senga alabyewo era senga n'agamba yagenda tukufuna bufunyi budde agende omwana amukyalire ajja tuuka ekiseera ajja kubanga mwana neegennyini ng'atunoonya obanga tumukwasaganya mu tayimu yaffe. Kaakati ndowooza ye Naalongo eyabagambye
baabadde babyogedde ddakwa Naalongo yagezezzaako nnyo okunstopinga mbu tojja ng'alabika aseesezza eddenja naye nga nze nabadde nasonze dda ne tukola nga twakoze nsanze baakoze miitingi nga baakoze dda miitingi jjajjaawe ye olutulabye ye n'adduka mu nju adduse mu nju bamuyiseeyo buyisi kati olumaze omuyita jjajjaawe n'ajja n'asooka n'abyegaana n'amwegaana omwana tamumanyi tomumanyi naye ng'ekikulu kiri nti amannya baagakyusa kuba kati omwana bamuyita topisita omwana baba bamuyita topisita kati omukazi aganzayo simumanyi yoyo omwana gwabuuza amumanyi yoyoye kakati agenza okulaba nga betuzze nabo bakambwe kati nze ne mugamba mpola kanda atidde naye ne mugamba kibulemu gaffe tetuzze mu lutalo tetuzze mu kiine tuzze kulaba mwana waffe mulamu ali atyako twamuleka mulwadde maama we mwana yamuleka mulwadde nga alina complications tuzze kumulaba netuwulire n'ekigambo kiva mu yero era ayogereko ne maama we naye tugenza okkizuula kubanga olwedde babaddewo olwedde abaabadde batuuseewo dda tugenza okumaliriza nga batugamba nti omwana alina efaala alina ekitambiro kya misa kyasaba era omwana tasobodde yagenze n'efaala bagenze kukola ki naye mu nkomerero ya byonna tulabika nga tusuuliddwako enkesi okuviira ddala ewa Chairman paka mu mmotoka okutegeera nti nno tugenze okitegeera kubanga waliwo omusajja azze n'atweyogerezaako najja n'atulaga ekkubo n'atubuulira nga kafyu waali omungi ennyo mu kiina ng'agezaako okulaba ndooza ng'atusendeekereza naye tugenze ffenna ate n'essenga n'emu yabadde engeri gy'avudde ku mulimu ng'ayagala kuddayo akwasaganye eby'omulimu bye yalese tatereezezza kale muneebwe tutyo ne tuvaayo yazeeza ezimu ku voice note za muganda we gwe yasukuma abeere ng'agenda anoonya ku muwala we biki ebyamugwako ebintu bino bikyeyongera okubeera nga biwanvu waliwo omukyala gwe twafunye ng'ate ye ensonga y'omwana alinga agivuddeko nga nnyonnyola bunnyonnyoza ate omukyala ono gy'ajja ssente ezo z'amala gasukuma zino n'asukuma ziri n'asukuma oyinza okwesanga ng'omukyala ono Erina naye si alina ssente nnyingi ennyo naye ekikwata ku mwana we yali yagadde okubeera ng'akiteekamu ssente naye waliwo embeera eriwo wakati w'abakyala bano ababiri omukyala ono ogamba n'ezo ssente z'amansa ali Jordan neekolera gyange kyava amansa ssente ezo agamba yafumbirwa ate Erina agamba tafumbirwanga agamba ayina abaana oyo omukyala Erina Naalongo ayina babiri ne Nakato era ono omwana y'omu ku abo abaana b'azaala kati sooke tuwulire omukyala ono y'agamba nti Erina ate ye amumanyi tuwulire voice note ye yeeri etyo kati nyamba bw'otandika kwogera naye botalina kyogenda mulangira ayina abaana babiri nga balongo ate nga bawala okiwulira ayina abaana balongo ate nga bawala Nakato ne babiri ate nga bamivule eno Kasekabira tolina kyogenda mulangira kyatawulirangako Erina wampalampa n'ensirika okuseeka litegeeza nti butamanya saagala kunjasamira ng'onkwatira ku kyenda ogenda ozunga n'ensaani yakkolimira kasasiro gwe kalambo gwe akalemera ku nsi bifaifa myself nga gwe wamanyi ogenda nga weetunda otunda kasolo ko naweeryamu ojja abana abandi mu biyumba neewamu wenyini ku butaka otya okuddayo kasasiro gw'embwa gwe matako wampalampa luli n'ensirika this is a battle katandika butandisi ombulooka nze ku line ye Dubai tomanyinira enze y'omutuumu gw'oyogera naye wano gwe oyo omukyala ngambye mbu nze neeryamu ssente neetunda bwetunze okufuna ssente I have a mastercard if she knows what they call a mastercard amanye nti Erina ndi mugazi n'obbasinga kubanga nze ssente zange nzijja mu banka okitegedde no this is a bank Kyle Bank I get money from Kyle Bank oyangamba mbu neetunda